Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alabudde bannayuganda abagufudde omuze okusaanyaawo ensozi era awadde Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ekiragiro okuteekesa mu nkola ensonga ey'okulwanirira ensozi. Ebigambo ebyo abyogedde aliko ekkolero ery'amaliba lyagguddewo mu bitundu by'e Nakaseke eyo era abaayo basagambiza bagamba nti kino kigenda kubayambako okufuna akatale gye batunda amaliba gaabwe. Ye Ssaabaminisita avuddeyo n'ategeeza nti ekizibu kya Uganda kwe kuba nti n'abantu abaleetebwa omuyaga kati baweebwa akalulu okugenda okukulembera. Omukulembeze w'eggwanga alabudde bannayuganda abasaanyaawo ensozi bakikomye bunnambiro era alagidde Ssaabaminisita Robinah Nabbanja akole ku nsonga eno. Obusozi bwaffe wanange ate temuddamu kukkiriza bano abakola enguudo okusima maramu ku busozi kubanga kikyusa embeera y'ensi yaffe. Maramu manoonya walala si ku busozi. Maramu balonde mu So the Prime Minister, I want to really to get a solution to these historical landmarks, these hills, because they are the ones which give specificity to Uganda. President yokwogera bino abadde aggulawo ekkolero erigenda okusunsula amaliba erisangibwa e Kawumu mu Nakaseke district era President bamulambuzza ekkolero lino. Kati kigambo ekyo, I think the best is for the government to compensate the people who claim those hills and they become government forest reserves and we plant them with the trees. Ekkolero lino lizimbiddwa ku mutindo ewamu ne tekinologiya ow'omulembe era waliwo amaliba we gasookera okusunsulibwa waliwo we gatuuka nga gaggyibwako obwoya okutuuka ku mutendera ogusembayo okufulumya ebintu ng'engatto ensawo n'ebirala. Twogeddeko n'abamu ku bannayuganda nga bano bakozi b'engatto ne bagamba nti ekkolero lino ligenda kuyamba nnyo. Kyendabyewo ekyenjawulo nti wano bw'otuuka baŋŋambye nti osobola okubawa oda ly'eddiba lye weetaaga ekika kye weetaaga ate kitabadde eri gye tugula nti lyosangawo lyogula naye kati wano baŋŋambye nti tayipu gy'oyagala gw'obagamba ne bagikolera. Ekyo kirungi kubanga tubadde tutuuka katale eddiba lyosanzeyo si ddungi naye kikweretu kubanga engato gy'okola teva mu bulungi. Ngenda okukyusa amaliba ago nga oda nagijja ku kasitoma. Kakati bwe malaawo netwalako reverse setting. Reverse setting ekola ki? Enyiga amaliba ago negajjamu ago amazzi agali excess negezako kugakaza. Waliwo abakulembeze abasanyukidde ekyekolero ne basaba bannayuganda naddala bannaluweero okugenda okukola emirimu. Projekiti eno Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agitandikawo wano mu Kawumu we yatandikira struggle araga ggwanga ngu ensi ababadde banoonya emirimu wabweru oba banoonya ebintu ebiwabweru ne bagenda wabweru kugenda kunoonya ebyokukozesa oba gundi engato osanga omuntu ayambadde engato ng'ogijjawo ziva wabweru za maliba. Yagambye kino tekisoboka. Bannayuganda bino bisoboka era factory eno ediployinga abantu abasuka mu 5. Ndi musanyufu nnyo okubeera nti President Museveni alese enkulaakulana eno ng'atukoledde amakolero agasobola okubeera nga gawa abantu emirimu ate n'okubeera nga ebintu byaffe byennyini bifuna akatale we birina okutundibwa. Minisita akola ku nsonga z'eruweero omukyala Kaboyo Alice agamba abantu abalina ente mu kitundu kino bafunye akatale kubanga balunzi. Of the number of industries in Luweero in the bid to leverage on opportunities that they offer to our people. Today, I can say that this leather tanning factory is an addition to the already existing 119 industries we have here in Luweero district. Minister w'amakolero David Bahati ategeezezza nti eggwanga Uganda libadde lisasaanya ssente nnyingi nnyo okuyingiza amaliba ng'ekyokuzimba ekkolero kigenda kukendeeza ku ssente ezifuluma. Our demand for leather as a region stands now at $6 million US dollars. But with the signing of the African Free Trade Continental Area, the demand for leather on the continent stands at 3.5 billion annually. This factory is an important step
Ssaabaminisita Robina Nabbanja ebigambo bye bibadde bikaawo eri bannaluweero bw'ategeezezza nti bakola ensobi okulonda abantu abaleetebwa omuyaga. Nze bwe nfunye akakisa kano ne ŋŋamba kambagambeko oluguudo lutandika n'ekinnya kimu 2 ne lutandika 5 mukoka n'alutwala. Pulezidenti Museveni era asabye bannayuganda okukoma bunnambiro omuze gw'okusaka nti kino kitaataaganya ebyenfuna by'eggwanga. Obuzibu bwa Africa kusaka olaba ne batuuka n'okusaka enviiri z'abafu. Bw'oba oyagala enviiri z'abafu kozesa z'abafu abawano. Kulwaki ogenda mu China kusaka enviiri z'abafu b'e China? Ezo nazo nezitwala ssente. Nze omukozi nze nkola. Ono wano walangiridde nti aguddewo olutalo ku mpapula bw'ategeezezza nga bwe kimuluma ennyo okulaba ng'eggwanga nga Uganda liyingiza empapula ate nga tuyina buli kimu. Kati olutalo lwengenda okwongerako lwa mpapula. Saagala kusaka mpapula. Era mbalalike abantu bange abalwanyi bange ab'e Bukomero Lwamata ensozi ezo ze twalwaniramu ngenda okubayigiriza okulima emigano. Bikusakiddwa Wandulu Bone n'Owuraga Byo, Crossroads TV, Omunnyo.